Motoka edo magulu 10 ey'Abachina abakozi b'enguudo namba UAU 438X yeetomedde omwana ategerekiseeko erya kirabo ng'abadde asoma kibiina kisooka n'afiirawo. Akabenje kagudde Lukuli Nanganda mu ggombolola y'e Makindye. Kigambibwa nti omwana ono kirabo okutomerwa abadde asala kkubo ng'omugoba wa mmotoka abadde tamulaba ate ng'abadde ku sipiidi. Amugamba salanga weegendereza naye ndowooza era wayise eddakiika 3 nga tuwulira kirabo emmotoka ebuuse. Wayise eddakiika meka? 3. Gavini najje n'agamba nti ajja kyemmotoka essa kirabo. Bannange omwana ng'afa. Olutegedde nti assa omwana n'agibukamu n'adduka olw'okutya ebiyinza okuddirira. Motoka esigadde yokka era abantu bategeeza nti bagezaako okukubira poliisi naye nga teri kavaayo. Kyokka koonya adduse buddusi ate bano banna abazze tebasobola kujja kuyamba oba omwana bamudduseeko mu ddwaliro olwa poliisi tebatuyamba. Tuli wano mbuzi w'amaanyi, tuli wano n'omulambo. Poliisi eganya okujja tetumanyi kyakkola tugikubira eganya okujja. Maama w'omwana amanyiddwa nga Maama Kirabo nga mutuuze w'e Lukuli Zone 4 Katonda azirika era nga bakwatiridde mukwatirire okumutuusa abafiiridde omwana we. We tuviidde mu kifo kino nga poliisi tennatuuka kuggyawo mulambo.